musajja ndowooza weegomba musajja munno oba omukyala okwagala mukyala munno gwe bayita omukwano gw'ebikukujju mu luzungu kye tuyita homosexuality. Yes. So homosexuality waliwo abalina endowooza ne bagikkiririzaamu waliwo n'abatagikkiririzaamu n'oteekayo oba n'okola omukwano mu ekyo ekituli ekisooka oba oleeta okuyiza kye tuyita weya ne teya eya masa eyo nti era bw'oyulika oba ogenda ku buliidinga ekisooka oba weereetedde obulumi olw'okuyuza n'amabwa gali ekyokubiri ojja ku buliidinga eitha ekiyinza okutwala mu kufa oba mu kukosebwa ekyokusatu era oba ogenda kufuna infection ekitono nnyo omusajja mu wiiki at least akolemu emirundi 3 omukazi wokka ye baamugaanira okukola sex ng'ali mu nsonga oba tali mu nsonga these other days ekirala musawo kyenjagala okaatirizeeko abakazi bayige n'okuinitiatinga ekikolwa kino kati kintu kiri bwe kiti omukyala bw'obanga owulira oyagadde oli waddembe otandiikiriza munno muzanyiikirize tolinda musajja kusa nkwaniriza nate ku mikutu gyaffe okuli Focus TV wamu ne Tash Media Ebroni Media wonna wesinzira okuba nga otulaba okola kyamaanyi nnyo okubeera nga otulaba nze Ade Wilberforce kume Muyanja olunaku olwaleero nabasuubiza nti buli lwenfuna ekintu nga kirimuko lusaayansi kirimuko olwekuusa ku lusawosawo nafuna omukugu wange bamuyita musawo Tone ebisoboka nagamba nti buli lwe naafunanga ekyetaagisa okubuuza ku musawo ono waali okubeera nga kinyonyola is a general doctor bintu bingi byamanyi era nkakasa nti naawe amuwuliriza ebbanga lyomuwuliriza okuteeka kubanga omanyi nti alina ekyenkizo kubasawo abalala musawo sebo nesimye okulabako naye nsanyusa okuddamu obulamu bugamba ki alhamdulillah obulamu bulungi pozimwe bwe tuva ku kameronjo kyeyo kuba ebbanga lyemmaze nga sikulaba teeka kuba ettooka olikoledde ddala akasente nga kaliwo akasente kagenda abasajja kye baatukola mu abasajja bakuyuuzayuuza era ndowooza mu bisa watuuka mu kiseera ng'ebiwandiiko byabalonzi tebalina kye bayinza kwogera omulonzi ategeera kintu kimu kyokka era kyovala ebyobufuzi bya Uganda nti tulina abakulembeze ab'ekibogwe lwansonga abantu bakonsidarinze nnyo nfunirawa nti ne bw'ojja ng'olina idea nungi ng'olina manifesto naye nga tanalaba waafunira nga talina waafunira musawo obutawanvu ya nsonga ekikuyisiza leero waliwo ensonga ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda naye abamu balowooza nti wetubyogerako tubipromotinga naye nze nagambye nze njagala kyogerako omuntu amanye obulabe oba amanye singa akyetabamu kyekibaawo kyensonga y'ekisiyaga ebisiyaga bino bigatta wamu abawala n'abalenzi oba abasajja n'abakyala abantu bangi twogera ku bisiyaga bo balowooleza nnyo ku basajja oba abavubuka naye abavubuka abakazi n'abasajja fena byebatwalira wamu nga kyenjagala otaanye oba oyongere okulaga nti ogaziyaamu omuntu amanye scientifically gwakyetabyemu gwe bakozeseza oba gwakikoze biki ebiyinza okutuukako biki ebiyinza okubaako atheichuale oba biwona oba nedda biba mu bulamu bwonna so yensonga lwaki nkuyise musawo obeere nga otutaanyizaamu kuba obutuyisizaamuko buufu obwo kuba ebintu bingi waliwo ba tiktok bwe baasibye mabegakaawo era nga bamusibira kusiyaga waliwo kateepo akavidiyo akaafuluma emisango mingi ne pasita waffe yennyini pasita Kayanja naye era bakyali mu misango gigimu waliwo abagamba nti bagulirira okulaba nga batta n'erinnya lye so bingi nyo ebigenda maaso naye twagala omwana alaba for now nga badi takola nko research wali takigendangako too deep amanyi scientifically kiyinza kuba kitegeeza ki okusookera ddala ogwo omukwano gwe tuyita ogw'ebikukujju si gwakipatira gwa bikukujju kuba gubeera gwakifuula nnenge mu butuufu bwakyo ogwo omukwano gwe tuyita ogw'ebikukujju nti yembeera omuntu mwafuna okusikirizibwa ku muntu bwe bafaanaganya embeera oba obutonde
nti omusajja ne weegomba n'ofuna endowooza ne weegomba musajja munno oba omukyala okwagala mukyala munno gwe bayita omukwano gw'ebikukujju mu luzungu kye tuyita homosexuality. So homosexuality waliwo abalina endowooza ne bagikkiririzaamu waliwo n'abatagikkiririzaamu. Kati lwaki kisinziira ku nzikiriza y'omuntu gwese kinoomu si yakinoomu bagwe nga kyenginoomu oyinza ogyagala n'ogibayinga naye nga kalikyayo obuwangwa bwo tebukukkiriza oba n'ensi oba eggwanga muwangaalira nga nayo tebukikkiriza. N'enzikiriza eno gye twandiyise ey'amadiini nga nayo tekikola ki nga tegikkiriza. Kati awo obeera ovudde ku kye twandiyise omulamwa ne wabeerawo abantu abatonotono oba society emu naye ekikkiririzaamu. So mu bufunze endowooza n'okwagala okukuba ofunye eri munno kisinziira wa we kiri ne wa gye kiri mu kibiina oba n'abantu b'owangaliramu. Musawo scientifically kiki ekikireeta mu bwongo bwaffe tulinamuko ky'oyinza okunyonyola omuntu ekireetera kino nengera ku makya nga ate neegomba musajja munnange? Kisinziira omuntu nga bw'omulaba nti yeegomba ssente n'oli ayinza okufuna embeera eyo. Omanyi njagala atudde mu by'amazima buli muntu kisinziira mu oba oyisiddwamu oba engeri omuntu gy'aba akulabiriddemu oba embeera mw'oli. Abavubuka abasinga mu nnaku zino abataagala kukola oba nga baagala ssente z'amangu basikirizibwa ng'oli abawadde ssente empitirivu oba ez'ekyeyonoonere n'agenda mu eyo embeera oba n'afuna obuddamu mu mbeera eyo n'agira bw'atyo. Ekyokubiri waliwo embeera ejja kati nga nkuwayo mu masomero ne bagira nti abaana ab'obuwala ne babeebasa ku kitanda kimu. Okitegeera ne basheyaringa ebitanda. Kati gye bakoma okuŋŋaana ttaamu mweno ne ttaamu eri edzeeko n'eri n'osanga omwana nti okuva siniya 1 paka siniya 4 ali n'oyo munne bwe beetwala bwe batambula bwe basheyaringa ebirowoozo. Kati jjukira nti eno embeera psychologically kijja nga kijja kibeerawo. Kati omuntu najja n'adevelopinga obwagazi bw'oyo oba oli omuntu nga zaamuyisaamu bwato biki nti bayaginga mugulira ebyokulya mugira biki kati ne kijja mu bakulu ne mu baana nayekanga ng'ayanguyirirwa munne okusinga ono omuntu kuba kye twandiyise omukwano birowoozo nangeri ki muntu gyakuyisizza mu bikolwa. Oli akutonedde akugulidde akagoye akapya agize eki so kati eyo embeera mu kijjira. Kati ogwo omukwano gwe gubeerera omubi era gubeera nga mubi mubi mu cultures ezitagira. Nze sigamba nti birungi manze kati mu culture yange tetubikkiririzaamu era kiba kibi ne mu ggwanga mwendi eya Uganda ne constitution yaffe tetukikkiriza era kibeera kibi. Era ebirowoozo ebyo bye babeera bakutaddemu biinamu engeri gye bikuyisaamu. Ezo ze side effect ze tulaba nga omukwano ogwo bwe gukusindikirizwa mu kikolwa ekitakkirizibwa oba ekitali kituukirivu oba ekitali acceptable mu society wekibeeredde ekibi ekyokulabirako. Kati tutandise okwogera ku side effects naye side effects zonna tuzirifaaringa ku ebyo ebikolwa ebitali bituukirivu. Kati leka nkweyo nti bwe muba nga muli basajja n'abasajja omutuuka okugenda mu kikolwa ky'omukwano muba mugenda kikola mutya nti bwe mugenda mu kwegatta ogenda tteeka mu bituli ebyo ebitakkirizibwa. Bw'oteeka mu kituli ekitakkirizibwa kiba kitegeeza ki? Ekituli ekivaamu empitambi bw'oteekamu masozi zaawali zibeera ntono. Ekitegeeza tewali adjustment. Buli lw'ofoosinga n'oteekayo oba n'okola omukwano mu ekyo ekituli ekisooka oba oleeta okuyiza kye tuyita wear and tear eya masa eyo nti era bw'oyulika oba ogenda ku buliidinga
ekisooka oba weereetedde obulumi olw'okuyuza n'amabwa gali. Ekyokubiri ojja ku bleedinga either ekiyinza okutwala mu kufa oba mu kukosebwa. Ekyokusatu era oba ogenda kufuna infection ugwe ataddeyo jjukira nti gwe bw'oteekayo sexually transmitted diseases oba ozifunye kati ate n'ekyennaku nti n'obukyafu obuliyo buba bugenda kukosa ono ataddeyo kuba this is not a safe place considered nga kinga ekituli kiri ekibeera ekiri nnomu okuteekebwamu. Ziri empita embi bwe zikuyingira mu luno olupiira oba ogenza okufuna amabwa n'ebintu ebisinga obiraba bikola ki. Ekyo tuli ku basajja. Ekyokubiri mu maaso oba bye tuyita ebinywa biba bigenda kuluseninga nti empita mbi bw'enejja ejja kuba ekuyita mu buyisi tuba tulina kusiba diapers oba pampa. Bw'oba osanga nti omuntu aludde mu kikolwa ekyo nga kati ayambala bwambazi pamba nti ate okuddamu okusika mu maaso zezo okuregeneratinga either bwe tutakola surgery tuba tulina otandika okuwa eddagala liddemu lizimbe ebinywa ebyo ebya rectum. Toddamu kubaako wadde akaziyiza. Ekirala kibeera nga bw'onoogamba nti omumwa gwakulya. Bw'oteekayo amazzi agookya oba ekibi kyonna watandika okuvunda. Kyova tukyasobola okufuna kansa kye bayita oral cancer then emabega n'ofuna zi colon cancer oba rectum cancer. Kirwa nsonga ebigendayo kankuweyo ekyokulabirako. Omusajja mu mbeera alina amazzi g'aleeta ag'okuzaala ne sperm zezo tuyita enkwaso. Ezo enkwaso bazikola nga zirina bwe zirina okugenda ne ziwuga ne zigenda mu mbeera zaazo. Kati bw'oziteeka ewalala zookya kuba zirina asidi waazo. So bwe zigenda ewatuufu tezookya. Waaliwo n'amazzi gali eri agaziwelkaminga ne gatambula ne ziswiminga ne zineutralizinga ne zigenda wawe zirina okukola ki okugenda. Kati bw'ozitadde nawagenda empita mbi oba ozitadde mu kamwa kikyoba osuubira. Kati ekyo kitegeeza nti oba weereetedde obulwadde. Kati psychologically omuntu akola ekyo ekintu bw'oba toli welcomed mu society ng'abantu bakuboola oba ogenze okufuna kyetwandiyise psychological stress. Otandika okweboolaboola gwe mennyini obeera mu banno nga tobajjaamu. Ekyokubiri bw'otandika okukola egyo emize kati bw'adaptinga embeera eri ey'ekikyala otandika okukola emize gy'ekikyala. Nosanga ng'omuvubuka mukyala ayogera nga bakazi yeemoola nga mu society eno mwe tuli bw'oba musajja n'otandika okweyisa ekyo abantu batandika okutya era bakujajingirawo era bakujajinga nti oyo ki era ne batandika n'okuleeta abaana nti tosemberera gundi. Ate bw'oba musajja ne bakutegeera nti bw'okola ekikolwa ekyo abantu batandika era naawe okuboola. Ate naawe gwe kennyini obusimu bwo ne feeling zifa n'okomekereza ng'otandise okukola emize egitakkirizibwa. Otandise okukwata obwana obutongo obuyigiriza emize emiki egyo emibi. Kati ekitegeeza nti embeera ze eba ekoze eki eba ekyuse. N'ekirala omusajja akola ebyo omanyi tulina ekintu kye tuyita hormones testosterone hormones ezibeeramu mu bantu abasajja. Kati bw'otandika okukola ebyo nti ziri hormones zitandika okyuka ezandibadde zitandise gali amaanyi ne gatandika okugira ki otandika oluzinga n'otandika okufuna prostate ne biki ebyo kuba kati eri system nagali amazzi g'ekikyala galina kye gakola ku musajja. Okigedde nti era mu butonde bw'omukyala waliwo ebintu by'okolako. Kati kankuweyo ekyokulabirako nti omusajja bw'osikirizibwa ku mukyala n'obaako ebitundu by'okwata banansonyi okimeshoninga bw'okwata ku bbeere embeera ye ekyuka. Kati bw'okwata ku musajja munno kiba kitya. Bw'okwata ku musajja munno kiba kitya. Okitegeera nti ekitegeeza okwetta wekka obusimu ne bufa. Feeling eri ejja ekyuka. Ku bakyala ate nakyera mulimu ebintu ebimu bye tujja tugira ki abakyala bakomekereza balina ebintu bye bakozeseza
zi artificial byuma. Yes. Kati gy'okoma okikola ne kikuwa vibration, kikwonoona obwongo, kikuyuza, kikuta feeling, psychological. Ogenda kutuuka okuddamu okubeera n'omusajja. Ate abakyala bo kibi nti omukyala gy'akoma okuba nga teyeegatta na musajja mu butuufu bwakyo, ebizibu ate yafuna bingi, n'abaana yeetaaga amazzi g'ekisajja. Ekitegeeza nti bw'oba tokikoze ojja kukomekereza nga ziri hormones oba n'amagi gali agabadde gagira, bw'oba osanga nti omukyala aluddewo okuzaala afunye ebizimba ku n'abaana. Okitegeera? Obuteegatta n'obutazaala kikosa. Kati bw'oba ogenze n'omukyala munno mu mukwano gw'ekifula katono nnyo awo ennyini. Obuteegatta ku mukyala ne ku musajja kikosa. Ate bwe tuba twegatta nga twambala tugeze mu kikolwa ne nyambadde, asigala omukyala ng'afunye ekiri ky'obadde ogamba nti nabaana nkubuulire ekintu kimu. Kasola basayiko y'omukyala ng'eyo bakigamba nti etandika okweteekateeka ku myaka 13, abamu batandikira na ku 9 ng'ayanguye ogenda mu nsonga. Ogenda mu nsonga ke kabonero akalaga nti omukyala asobola ozaala era mweteefuteefu ozaala. Lwakuba nti wano mu baana kye tugambirako nti yongezaako ku myaka otuuke ku 18 oba myaka 2 nti sisitimu yo n'omubiri eba egumire oba osobola osindika ki omwana. Era kasita gisukkamu n'ogendera gwe tunuulira abakyala abasinga ofuna ebizimba bwe batandikira ku myaka 28 oba oluddewo okuzaala nti liri eggi bwe lijja oba ne hormones zirabikira mu bisenge bya nnabaana ebitandika okukola cyst, mayoma, subcell biki, ebyo byonna bibeera muri cells zitandika okwekwata kuli ne zitandika okukola mu kati lyeri eggi eribeera. Abalwawo okuzaala myaka emeka? Mu butuufu bwakyo omukyala teyandituusiza myaka 24 nga tannazaala. Kashi ndowooza awulidde omukutte waluma. Bave mu kwekuniza emyaka. Bamaama baffe, nze nina ekintu kye ntera okugamba. Bamaama baffe baafunanga ebizibu bino bye tukola ennaku zino eby'okuzaala. Bo baafunanga ebizimba. Buli lw'ozaala olina ebintu byeweewunya. Bw'okimanyi nti omukyala azadde tafuna cramps. Bwegenda okinoonyereze omuntu azaddeko afuna cramps. Era omuntu azadde abeera healthier okusinga omuntu atannazaala. Psychologically n'omuntu azaddeko ng'ayina baby ng'oba ayina abaana 3 omubiri gwe ne health wise ng'oggyeko bino bye twogera manyambu amabere gaba gagudde oba biki naye aba mulamu nnyo n'okusinga omuntu atannazaala. Kati musawo tuddeyo wali mukyala akozesa mukyala munne naye ogambye tebafuna n'abaana be batefuna gali amazzi batefuna amazzi era ne hormones zaabwe ziri LH luteinizing hormones za waliwo hormones za mirundi 2 ezo zonna ziba zigenda kufa. Wajjukira bw'okozesa bino ebyuma by'ekizungu oba bye bawoza dildo amasannyalaze gali gatta ne goonoona ne n'abaana. Otegera kati eyo embeera oba weebonyaabonya wekka. Njagala tutunuulire abantu abagenze mu eyo embeera bakomekereza batya. Abakyala ebitundu byabwe ebyekyama bitandika okwonooneka nga atuuka kuva giyo Katonda nsonyi waliwo omukyala ennaku zino gwe twalaba nga yeesazeeko n'amabeere nti ng'ayagala kubeera ddala kubeera nga musajja nti obwongo bwonoonese no feeling ziri ne zivaawo nti ne bw'otuuka ekiseera ng'oyagadde weekuba onoonye omwana bitandika okufa n'otandika n'okurizootinga okugamba nti banzijja mu bujjajji baligatenera omusajja bakole bino ebyabaserogeeti nga tokyabisobola kati oba weeyonoonye ne life span y'oyo omuntu eba ekendedde nti gwe singa kijja nga wejjemu kuba obwo obusimu bulina kye buyamba ku mukyalo
omukolako olususu okubanga anyirira nebiki ebintu bingi teriyo kintu kye bakola nga kirina kyo nga kibi tekiriyo katujje ku musawo ali mukulaba emikutu gyaffe gino ali ku Focus TV Touch Media wamu ne Blue Media mwenye okubiranga mutulaba ndi ne musawo omukugu era amanyi bulungi nnyo ebyobulamu bw'omuntu ebitambula namulese nga njagala kwongera kuttaanya ku nsonga zizigenda maaso mu ggwanga naddala ez'ebisiyaga abantu bangi nnyo bagamba nti wetubyogera ku tubipolomootinga naye nze nzikiriza nti buli tubyogerako netutulaga obukyamu obubikirimu kakasa nti wekuba mu mutima nawe abadde ayagala okikola neweddako nkujjukiza nti nno mu mateeka g'e Uganda wano omuntu akoze ekikolwa ekya ekisiyaga ddala ng'okase munno n'okizuulwa nti ddala wamukaka osibwa bulamu bwo bwonna so nga ate igwasikiriza munno okukola ekisiyaga penalty eri myaka 10 ku 14 kuddaguka just imagine oteeka obulamu bwo mu matigga olw'ekintu ky'osobola okwewala musawo ensonga eno enyini ey'ekisiyaga God forbid nkikoze kiwedde nfunye ebiri byogambye byonna is there any way gyemba nsobola okurikavaringamu okurikavaringamu okusookera ddala nze nina ekintu kyentera okugamba abantu bw'okwata omusumaali n'ogukuba awantu oyinza ogukubisaamu busungu oba n'obukola ng'olina ekigendererwa ekirala naye singa bakutuma nti jjamu omusumaali ogwo awo ekituli ekyokuddamu okukizibikira kiba kizibu ekyo ekituli kisigala ne boogezaako kizibikira kyekituli kiba kikola ki kolere kyakubwawo okola ekikolwa ekyo ekyebikukujju mu bwongo obwo kisigalawo era osigala weerumiriza ne bwolokoka ne bwenenya kyalubeerera kikusigalamu nga kikuhontinga era singa society ekumanya naye baba rifaaringa n'okeera ku makya n'owasa omukyala bagamba gundi oli yakola bw'ati oba yali wamuze guno era nga bwolaba oyo gwe bakutte ng'akatambi weekali ng'obujulizi era baligamba nti gundi oyo yali mukozi waki wabisiyaga so kati psychologically kiba kijja kusigalamu mu bwongo kati bw'ofuna side effect zino ze tugamba nti naye baba bakulongoosezza enkovu y'okulongoosa era bw'oligikwatako bw'oti oligamba omukwano gw'ebikukujju gwe gwandeetera kino bwatuusaako eno enkovu bw'oba nga walwala kansa ne bakuteeka ku chemotherapy n'owona era oligamba nti kansa gwe nafuna namujja muki mu kino so tugamba abo bonna bonna abatannaba kwetaba mu bikolwa era tofuna ekirowoozo era tokemebwangako kikola kuba muze mubi kya butonde omuntu okukola ekyo ekigwanidde era mu butuufu bwakyo naye omuntu yenna akola omukwano gw'ebikukujju mubi nnyo gyenkikomeza kuba ekisooka ng'oggyeko nga ggwe yes ne famire yo tesobola kuwerukaminga nti mutabani waffe wuuyo era kwenyumirizaamu gwe mu buwangwa abo bwe baba bagamba ogaziya ekika ogaziya otya oba tosobola okuuma ennono bazikuuma batya ekitiibwa ky'ennono kuba kuzaala ab'omukwano gw'ebikukujju bazaala kati njagala nkweyo n'ekyokulabirako ekitono nnyo maama akedde ku makya ne weefuna olubuto n'olwetikka emyezi 9 n'ozaala bw'obeera muleba oba musanya bwe tumala okuzaalisa omwana wo tumukuwa n'omuteeka ku kifuba n'ofuna bondingi n'omwana wo yeesookera ddala era nako kumuteeka kifuba ebeera bondingi singa bukeera ku makya omwana oyo ne bamukuggyako nga wayiseewo essaawa 12 otandika owulira obulumi obwaki nga ne feeling n'enjawulo kati gwe atafunye ku feeling eyo ne bonding omukwano gw'omwana ogenda gujjawa era ogenda mukuza otya bwe bwoba osanga ng'alina omwana ewaka amutuntuza amubira biki bwe tunuulya n'embeera jasiba step mother ng'abadde tazadde omwana nga si yamuzaala nga waliwo n'owe gwazaala musawo guno omukwano gwa maama n'omwana mugujjira ddala eyo gutandikira ddala nga waakafuna olubuto
kuba buli lwokwatako bwoti nowulira ng'azannya nogamba akaana kange nokatandika okukateekerateekera nokagula psychologically kiba kikukola ki kikuteekerateekera omwana n'obulumi bw'oba oyiseemu experience eyo yokka yokka ekuleetera okwagala ennono n'okwagala omwana bw'omuzaala ne bamukuteeka ku kifuba buli lwakuyonka wabeerawo that bonding ne obwongo era omukyala azadde aba wanjawulo nnyo omukyala atannazaala so abeetaba mu kikolwa ky'omukyala n'omukyala balina bingi bamisinga out bingi nnyo in fact bo tubayita bantu abali abunomo musawo awo nnyininyini waliwo ne bana abakyala babe tugambye walina tukana okwagala okwejjako amabeere nina omukyala gwe mmanyi singa tebaba tebakugambye nti oyo omukyala oyinza obutakola ki obutategeera wansonga entambula yagikyusa enjogera yagikyusa buli kimu yakikola ki ennyambala yagikyusa bambala nnyo bijampa obutalaga kifuba kino kikuliko ebbeere ekyo kyekibeetera ekintu ekyo ate kali kiri kyenkugambye nti wano mu kusooka omuntu ayinza obutakyusa naye gyokoma okubeera mu mukwano ogwo ng'okola n'ebyo ebintu eby'ekikukujju obusimu n'omukwano buli bukyuka kuba nkugambye nti omukwano birowoozo na feeling era feeling ekyo ekibireeta bwe buli obusimu obubeera mu mubiri naye buli lwokoma n'okola ekintu ky'omukwano kati buli obusimu obutuufu obutta nobeera attracted ne buno obulala kati gwe njagala ombuulireyo omuntu akola omukwano gw'ebikukujju mu nsi yaffe muno Uganda w'olaba ng'ategeera oba nga basobola okumuwa abeere CEO oba executive director wa company ng'etegeerekeka endowooza yeeba ntono tosobola kulowooza beyond omubiri gwo bwe guba nga gufunctioninga fule nga n'obusimu mwebuli nga buli fule kuba kati njagala tudde mu byamazima ebintu ebirilivinga stress ng'oggyeko music ng'oggyeko ogenda mu biki bino bajja kugamba sex akola ki okwegatta alilivinga ki era olaba ebiseera ebisinga abantu abagenda mu holiday bagenda peya abagenda mu holiday ati abagenda nga bo bakola omukwano gw'ebikukujju gwe bagambye nti nogenda ne musajja munno olinagenda ne mukazi munne abo bo tebasobola kwerelivinga stress baba bakulimbye bakuleetinga mu stress ekisooka negyoba ogenze temusobola kweyagalirayo mu lujjudde osobola okuvaano n'ogenda eggulu oba n'ogenda ejjinya nti ogenda tambula na musajja munno nga mwekutte mu ngalo nga bwe mutijja era abantu bwe bakulabira nga batandika okusonga mulaba kati eyo psychological stress ne stigma ebeerawo nga bababoola kuba teriyo agenda kwesembereza ng'olina omuze ogwo omubi era agambirawo sijja kwereetera so musawo ogambye mulimu endwadde kika ki ezo ezivaamu ekyo mulimu kansa HIV zino infection endala nga boziraba gonorrhea biki n'endwadde z'obukyafu ziva mu kisiyaga ekyo katisa kigwanga mu kisiyaga oba okukola omukwano ogw'ekikukujju n'oteeka wo watalina tteeka oba n'okozesaawo ekintu ekitalina kugendebwawo okuyulika noona abadde akikola nga yakikola katugeze waliwo baŋŋamba bukikolebwa olina mukyalawo ate n'ogenderawo otalina kugenda era nayasigala nga alinga ali ekyo nakyo kibya nti kati oba oleetera mukyalawo obuzibu okakana oli busiyaga bannaye okuleka nga musawo olina akatalekeka naye nkakasa nga ayina amatu akoze eki ayina amatu awulidde okuleka nga gwe amatu go tegakola ki tegakola musawo waliwo akatalekeka mu mbeera eno nkubiriza abantu tukole omukwano mutuufu sex mulungi ninga mulungi mu kaseera kako abaana balumya abaana ab'obuwala bakaluba netteeka kati twagambye okugyawo breast cancer omukazi akkirizibwa okumuyonka ebbeere byebintu ebimu ebijjawo breast cancer omanyi mulimu ebintu ebimu kati byetulina nga tanaba kuzaala kkiriza Ebloni akuyonka ebbeere byebintu ebimu ebikola abakazi bakkiriza abaami
bayonka amabere ne bwabanga mukyalawo wa waka okkirizibwa okumuyamba obutafuna breast cancer okuyamba omukyalawo obutafuna bizimba by'abaana. We encourage you do what we call safe sex so long as it is acceptable. Now you've gone into agreement. Obange wabo omukyala bamukuwadde mu butongole, you encouraged to do sex, safe sex. Ekyo kyo tukikkaatiriza. Musawo akatu okoyogedde katufu abakyala bangi babeera mu bufumule tebaagala kukola ki andi kati buli lw'odinayinga munno patanawo sex oba oleeta bizibu. Omukyala bw'omudinayinga sex aba agenda kubeera psychologically tortured, obusungu ajja kubuzza ku baana, atandika obuzza ku mulimu, atandika n'okola bijjakola ki. Nawe omukyala bw'olemesa omusajjawo oba omusindise genda munoonya walala. Ekituufu abagenze mugenda muteeyi. It is advisable ekitono nnyo omusajja mu wiiki. Yes. At least akolemu emirundi esatu ena. Omukazi wokka we baamugaanira okukola sex ng'ali mu nsonga. Oba tali mu nsonga. These other days. Ekirala musawo kye njagala okkaatirizeeko abakazi bayige n'okuinitiatinga ekikolwa kino. Kati kintu kiri bwe kiti omukyala bw'obanga owulira oyagadde oli waddembe otandiikiriza munno muzanyiikirize tolinda musajja kusaba era kya butonde musawo leero akoledde abantu omukyala okusaba era okugamba munno kuba bw'omugamba nti teweefiiringa bulungi mwami mpulira njagala oba patana wange mpulira njagala. Era n'omusajja ajja kutegeera si nti musajja yekka y'alina okusaba. Bannange bamikwano tukyusemu tutegeere embeera. Ebyo embeera z'okwekuniikiriza n'obeeraawo oba weerumya wekka. Very true. Ekyamazima omukwano omutuufu gwegwo guli seefu noba n'omuntu nga mukkiriziganyiza. Tekitegeeza nti obagamba genda okola omukwano ogende ku baana kakati ku baana bato okwate omuntu omukake nedda mukkiriziganye oba mukyalawo wabaka mugambe omukyala ekiba kyakuleeta ne bakusasula kuba kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabo. Tukkiriza obuvunaanyizibwa bwo obw'obufumbo weeyagale. Tetuyinza kusuka wano leero omusawo ndowooza akoledde abantu. Tweyanziza nnyo okubeera ng'obadde otulaba kuva gye twatandikidde mpaka wano. Mbakakasa nti buli wana bawo ensonga eri scientific, ensonga gye tumanyi nti omusawo asobola okuba ng'agitaanyaako. Musawo tono tujja tumukuleetera okulaba ng'attaanya. Otherwise obadde mulungi okuva oli mpaka kati. Mbeere bulungi, mweraba. Kusubscribinga ku Focus TV bingi